Bobi Giant mwana toswaze linnya lyaffe. Oyo mwana bwabeeranga yekyanze umuze mu kyama mwesotinge kuba bwotokikola kibeera kiswaza naye maama obeera omuweewudde nawe swabura Bobi bwabeeranga yekyanze umuze mu kyama mwesotinge munange bwotokikola kiba kiswaza nabe Buganda obeera otuweewudde ekitegede munange myaka 23 kati niramba ndine Bobi. Leo mfungo butukuvu twabutukako oluvannyuma lw'emyaka 10 so twakamala mufumbo butukuvu emyaka 10 naye nga giri 10 gyalipotea naye challenge etwalina obuulirawo ze challenge ezibeerawo ebiseera ebisinga ndi musanyufu nti kati kikyali kyakusomozebwa ku mirembe gyammwe ffe ebiseera byaffe ng'okubeera n'omuwala nga ava mu region ndala n'omulezi nga ava mu region ndala kyalinga problematic obana amadini okubanga mwazalibwa amadini ganjawulo gamba ababalasa bayinze kumwana mwe story kisoke musiriseemu kayala so mwebale ddala we understand the challenges that you have to overcome to get together okwagalana okwanama ddala nze nakula ewaffe tuli bakatuliki ate nnyo tata waffe yali yatugamba tugezanga n'owasa omuwala atali mu katuliki. In fact wasanga omuwala omulokole bwe nagenda okuzunga nasibira ku mulokole. Tata yali yatuwoninga n'agamba tugezanga mbaana banga balenzi tewabanga omulenzi wano andeetera omuwala nga munyankolo oba munyarwanda bwe nagenda okwedula bwe nasibirako. Ndi musanyufu nti twakola effort yonna okwongisinga abazadde baffe si bigambo byaffe naye mu bikolwa ate ne twakwongisinga abazadde baffe bokka naye eggwanga lyaffe lyonna lyonna anye nti muli kyakulabirako nnyo swabura omusajja akwasiza avudde busooka olina otuvindisa bagamba abaganda bakabi. Bobi omukazi gwofunye omujje Buganda olina okuvindisa abantu bebusoga nga buli muntu aliera agamba mbutuufu nga buli mwala agamba ndowooza nyina kufumbirwa busoga. Nze engeri gye tutambuliremu ne Bobi kyayamba abavubuka bangi nnyo wano Buganda era ebyana bye mwankola abavubuka Baganda babimazeeyo kubanga batwesiga ate n'abawala beeyo ekifaananyi kyembawadde eky'Abaganda nabo kibawadde confidence tobalaba abawala b'omwankole bamazeewo abavubuka b'e Buganda. We should encourage that. That's the best part of intermarriage. That's the best part of coming together. Tumanyi nti Mukama ajja basobozesa ebisinga mu bimaleko kasita mwagalana omulaba abaagalana abaludde bonna mubapikingiko examples. Siri consultant wa bufumbo naye nze mbabuulira experience yange. You should give up everything, all the pride for your friend. Make sure you make your partner your best friend.